Kyali wange akubye ennyimba for the first time okulaba oluyimba lwo olususse mu million view because lwali lwa millioni emu 1.2 million views ku YouTube, but this time around nalaba Omuzabbibu ng'ate gwo gukiwanise nsuubira omwaka okuggwako nga luli mu millions ndowooza nga 3. Tom D, mbuulizaako ku abatulaba Tom D Uganda, the Black Panther from Wakanda as usual. Mumanyi yenze kyekiro muganda omundi ali fit nnyo talina tabu bubi. Endonga etambula etya? Endonga tennatambula bubi kuba Mukama tetukyamusaba kati tumwebaza twagiina. Awo we muli temukyasaba. Tulina oluyimba lwe bayita life changing song. Njogera mazima Muzabbibu naawe life changing, yeah man. Life changing bikyusiza buli kimu. Buli kimu. Kama okyamuto okyatoma ki? Sitoma mwebaza webaza boy. Kulika yejjija. Jinya nabaddeyo twabakubye. Byabadde bitya? Of course nze yadde omuyimbi omunene kale ow'amaanyi essaawa eno gwe yabaddewo nze yadde alina oluyimba olwakabye olusobola okuggala show. Of course nze yagadde show. Yes. Nina bye nalabye, of course tugenda kuba tutwogera bingi naye tutandikirawo wenyininyini ejjinja. Nalabye akatambi nga walinga ewaliwo olutalo wakati ku stage. Kiki ekituufu ekyabaddewo? We natuuse okutuuka ku stage ffenna tumanye ebyaliwo ku nkuuka bino ebyajjejje biki nakereimingibwa okuba nti nakuba omuntu ekyesaakola naye nentwala blame nate neneetonda mwana naye natuuse ku stage nadde nze simanyi nti jjejje bayise oba ekirango nti Tom D tayimba kwenoki saawundi kitegeera waliwo ekiragiro ekyayita kati nakitegedde jjo kuba we natuuse ku stage nze saategedde nti jjejje oba yeyakola nze nazze yimba ku kikuuda bajja kituuda nazze yimba ku kiduuda olw'ensonga nti nadde nsasuddwa. Natuuseewo mba ntandika oluyimba lwange olusooka mike ne zivaako kati nendowooza nga wemanyi bwe tuzikubaakubako tabe nga nsaba eki nga bandeetera endala ngendo giganga nayo tekola ki eyisaamu. Omwana yavudde wali naŋŋamba nti omusajja oli atudde wali yaziggyeko agambye Tom D tajja yimbira ku sawundi yaffe yakuba jjejje kagenderere. Yes, era ng'ali wali atudde bwati ye yamaze eddozi gyako nga n'endala yaziina otegeera neŋŋamba musajja wagambye ate nga mbimanyi byatandikawo ebityo bitandika mpola mpola kakana nga batandise okulwana nga ŋŋamba bakyali bange ngenda yimba sigenda yimba abantegese ate omubeerawo boogera n'omusajja omusajja akalidde agambye Tom D tagenda kukola ki tagenda yimba. Aŋŋamba bakyali bange n'ababawunsa abaddeawo nga bampereka nga mbagamaze kambaviire kanve ku stage naye before kansiibule abaki abantu ngenda mpuubira abantu bwe bati obimanyi ebyokutibula nga ntibula tegeera nga ntibulamu nange naye baŋŋanya oyimba nvudde Kampala nze bayimbira naye bakoze ekimike baziggyeko tegeera kaŋŋende ng'abantu baga nedda ssebo olina okukola ki ate obamanyi abasoga bwe baba basazeewo ozira gy'ojja aga baganda bange aye ekiribwo Tom D tagenda kwemba bamuyidira ku microphone waluyize ndupambana ennyimbi eyo nnyo otegeera kati nga nsooka ndowooza nga kibakwatako bambi nasooka nva ku stage mbaviira ku stage peacefully nga ngenda mmotoka yange big budget ozimanyi zi big budget ezo nakyusa kati nvuga big budget nze nina oluyimba tejaawo wano bebakinze eri bweru otegeera
nga ngenda mmoloka yange nga njikuba kisumuluzo nga mbagamba tugende nga abantu bagala Tom D tukogaire tukola ki tugenda bisootinga nga njisimbula nga bantayiza nga baŋŋambe ngenda owuli eri ku bizindalo bagamba ssebo jejje sawundi twagisasudde emizindalo yamaze ne giddako ng'ovuddeyo nga bagamba abo mulala ayimbe naye si Tom D ye tajja yimba yakuba jjejje ku nkuuka ebintu ebiyiseeko emyezi 7 segeera yali 3 mu lubudde nfuna nga munnaye nga bagaana Tom D ng'agamba kavire abantu addeyo ekirungi bampadde balansi wange nze ntuuse ku venue nnyinye ku stage mu abakoze eki abaŋŋaanye ennyimbe segeera kati nga abantu batabuka eri obucupa nga butandika ovuga ba MC anti bannyonnyola mbu abantu kati baagala kunnyonnyola baagala kimu Tom D ngenduulo evuga Tom D MC abadde avaayo okunnyonnyola bannyonnyola nga obucupa buvuga kati nga obimanyi abantu omuntu tebamwepangirako aba akyankalanye ndowooza bano nga baswetinga bateesa ne bali abasawundi nga omwana alina okukola ki okuyimba nga bannyimiriza olwo SFC ejja anti nabagaye njagala security nabagaye njagala security SFC simanyi abaledi top osegeera nga nyaganze benjagala okunkuuma ebyaliwo mwakola ki mwabiraba tokyalina security sebo osaba SFC anti kati olwo bitabuko bimanye ebyekisaawe tomanya kifunfugu gye kivudde tomanya biki segeera naye wembeeramu abaabuno buno era ajja akasuka ekifunfugu tosobola kasukira wammundu segeera nga bankima mu bitiwo ebyamaanyi nga nzira ku stage ogwokubiri nga nkwata akazindaalo akeberako ngamba sawundi ayitamu segeera omanyi jassa bano abantu bagenda ne batulaba olw'okuba tetuvaavaayo nnyo tetwogera nnyo tebakimanyi nti mu bantu mwetuli nti n'endongo weeri jasi nti ffe tetwesuddeya nnyo jasi tuli baddala segeera kati ye yalowoozeza nti ali kayimbiyimbye agenda kujja akajoogera awo mu bantu yatuula eri ng'akoze ati tajja yimba ng'ani atudde ati nze simumanyi ali awo ndowooza mukozi wa jjejje manager biki before that obutakkaanya obwaliwo Tom D ku 31st August no December enkuuka najja nenyumyamuko naawe ng'oweetondera jjejje ku byonna ebyaliwo obutakkaanya tebwaggwawo temwabusolvinga kati ndowooza abba abantu wabaawo omuntu ndowooza ye nga ayagala alaga oba omugagga nti ye kakibeere ki ajja mukola ki ajja muyirawo omubiri segeera ndowooza oli omukulu ye ekyazze embirowoozo nti wanagoba Tom D ku stage yakuba jjejje nga webigambibwa ndowooza n'ebisale binaalinnya oba n'okupraisingibwa anaapraisingibwa naye nga ozza otya ekintu eky'emyezi 7 kati ndismata jjejje teyabaddewo kati nze obuzibu bwe nnina buli bumu sisobola kusongera ku jjejje yoono weetondera ani ku luli gw'otamanyi nagezaako okuba amasimu nengezaako oyita mu connections nga jjejje waali si wa social media nnyo nti ngenda musanga wano osegeera ate ne wali kaali kavuyo nawulira akubye muzeeyi naye nga jjukira sinze yakola ki sinze yakuba omusajja nga omanyi mob justice bankubye kubyawo saafuna namukisa agamba nti yono omusajja gwe bagamba gwenkolere gwenkubye so kati ne jjejje simanyi oba yabaddewo oba tebadde naye nze nalayo omusajja yabadde munenenene alina akabuto alayo mu bibibi yazze najjako sound nagala Tom D tajja kukola ki kati yalayika kadeyideyi manager oba biki jasi nga yagala olaga omulimu nga wakola ennyo jasi naayo kya kasonga omuyimbi gwe yabaddeko si yo wa 3 mu lumu ono alina oluyimba segedde alina omuzabbiibu alina biki ga musajja w'amaanyi bantu mwali so abantu ne banwanira omuyimbi waabwe nadda n'ayimba ate n'alabisibwa ye tegeera jjejje luli wamunoonya wamubulwa naye ekibuuzo kiri nti before that wamunoonya n'omubulwa naye ku ssimu wamufunanga oba n'oku ssimu yabula yes nze ku ssimu yange bampa enamba ye naye simanyi oba yali entuufu naye kubako emirundi nga 5 teyakola ki tebankwata ayishuwa nti gwe weetondera yakkiriza okwetondako
anti kati kyesijja kussa nnyo ku tebo nti jjejje yakulembedde ekintu ekyabaddewo ejjo kubanga wayiseewo akabanga sijja kugamba nti yakibaddemu wabula nze omuntu gwe nalabye gwenja okussaako ennyo essira otegeera naye ngaobubaka bwange kyemanyi bwatuuka kubanga abantu benatumanga bangambanga omusajja yangambye yabivuddeko ye talina jesi musajja yes nga bangamba omusajja yabivuddeko talina ttabu otegeera era ne tubimma amazzi paka kati ebizuukuse paka kati omusajja wazze nagaa tomuli tajja yimba ebakuwana ensonga yankuuka otegeera wakuba jjejje ku nkuuka nga bannaye abasajja babaayo ng'akuuma obusungu so owakomye otanapya baddeesa vibe kyabadde kitya as usual ennyimba zange zakabi nfuna so nayimbye nga omumanyi nze ennyimba n'abantu bange so kyabadde massive nnyo kwega balonze omuyimbi omutuufu ow'okuggala sho gwe wakiggadde wabadde tosobola kudda osobola okunzirako owesigaki ndabaku katambi awo gwe wasoose gaza ye yasoose be basoose nze asembyeyo nazo zabaddemu amaanyi ezaani zenalabye endala nakubye gwe kyanomanya nakubye nayimbye n'abantu bange aziizo nze ennyimba ne audience yange mba bwe baddamu lwansonga ennyimba zange bazimanyi hit after hit paka wenamaliriza si byagundi bya bulijjo ebyo mbikola obakubanga n'obalagako bakubanga nze kuba sofa industry eri etya okuva omuzabbibu lwe gwatuula bulamu butambulira ddala nga wena bwebala abantu banjagadde abantu bansapootinze just nfumba kati kyenzizaako era nazizaako akayimba kaffe twesikesike okubye twesikesike ayagala nkuchalenjinga luli bwe nakusanga n'olema wali osika emmotoka nange negala ninakendeeta nazizaako twesikesike naye bagenda muwulira kuba mupya namutadde leero opablishinze leero twesikesike sinakafuna naye kalabika kagwiriddemu nyingi yamaani so industry eri soft oba ekyalimu bali babye batugambanga nti industry eri haadi andi industry yo nga yo ebeera haadi nga toli creative n'okupambana manye bamu watulaba waneeno tebakimanyi nti naffe tuzikuba ne zikuba ku mirabba tegeera olukuba ne lukuba ku mulabba ne lugaana genda obuuza Viki ne mugamba akayimba kali okamanyi naye ng'abeera ku intaneti bwa naga sikamanyi nga ekyamazima takulimbye nga takulimbye otegeera naye nagamba omusabbibu ngukola ki ngumanyi kiba kitegeeza byakupambana byakuyiiya wekijja okwanguyira n'omanya nti nteezeewa tiktok kalezze naye ngenze ntya mba Viki baneeno abali eno mu mativi baani naye onkubeyo tegeera nfune ku bookings wajjawo kiri ofubye okujjawo kiri nti muli bayimbi ba tiktok nze oba okyakikirizamu nti oli wa tiktok nava ku tiktok nembuna ensi tiktok ye baseline wenava nembuna ensi kuba kati of course omuntu tosobola mugamba nti tomudi si asobola tambula awo mba ngenda kukolawo jamu nga ntambula awo ebigere ntambulemu awo jamu bantu tomudi ojja kucyankalanya muzabbibu kati webampita naye si kaaki kwata ennyondo yamaani abaana baŋŋamba wayoza omuzabbibu nabba olwo oluyimba Viki kaleka nkubuulira amazima tukyogera nampola tomugjawo ekirowoozo Viki nkawulira simanyi n'abanakenya anti wulira mpa emboozi bubanga budde bwe buti omanye ekirowoozo wookifuna ba Viki bayiyayiya ba ande asobola okuddeyo naye n'ayiya nkola research ku kantu ako si miningo zagibu baba ni mukulima simanya biki otegeera nakatono nakake basooka okufulumya kati nga nnoonya ndabe luno luyimba oba just ka sound ngenda okizuula nga bali mu kyaki yaabwe bakuba ka gospel kaabwe just omuntu nakakwata ka clip kampi nnyo n'akasaayo era ngenda okunoonya ku YouTube konna nga sikakolaki nga tokalaba tolaba full songo neŋŋamba nga omanyi osobola okubeerawo n'owulira ekigambo n'okikyusaamu ekigambo ekirala ngenda owulira singinengo zabbibu onywa n'omuzabbibu taata ye yagulima of course taata waba yeyagulima tuba tusobola ogunywera ku kyayi
ate nga ne maama engeri taata wabanga yagulima nga maama asobola okugutunda okutubeezaawo ewaka waffe kati eyo yokka gye nafuna koolasi ekyo ndowooza wakubirawo producer nenkubirawo essimu nemmanya nti yesinkayiyiza nange naye enkeera wasobola obbaawo omuntu omulala akakola ki newejjusa noga kaliraba naluddewo wakaali kakubye ku tiktok wakalaba kaali kamaanyi akola oluyimba enkeera lwali mu 10 challenges nenduterayo ku YouTube tambulirawo mutwalo lunaku 2 mutwalo nenkolerawo video lunaku 2 nga tonna publishinga video already nekwata wali netudda wali nemugaye yemala yali yabwerere ye eri mu bukadde esinga eze miliyoni 10 yomuwa omunonyamu enja mwongerayo oluyimba mukifo kyokumuwaayo jase yayinotede ngera mugamba njagala gire nga nze kenyini ze mugamba zanyisa kamera gwe muyimbi tegambaaokuzinagwo wamuwangamu nze director nze ki olimba ne lukuba sikyalaba cobra musajja waali ani beast yali beast cobra wali ng'omuyita beast yesaaliwa beast gyali ntambula naye mu biseera ebizibu tulina ebifo bye tuyimbamu eyo nga birala nga baali bakukozesezaamu kireka otegeera kati era naawe ojjamu yesu obeera togenze kulwana naye tugamba basajja bo anko kwoli esange wano tugendeyo keno so kati ngeri gyenkulembeza ennyendo ng'ennaku zino siyagala nnyo byakukola ki byagundi byafujjo njagala nnyo music yabanteekayo kubanga olinakola amawulire leero enkyera viki ajja kumanja amawulire segeera naate wenkola oluyimba ne lukuba lwekola lwokka. How does it feel like okubanga olina oluyimba n'ovaano n'ogenda e Karamoja ng'abaana bakumanyi? Because nkulaba nnyo sometimes ng'olina gy'olaze Kongo mutukula Tanzania eyo kiwulikika kitya? Kubanga naye wali weemanyi nti nze toomu naye ate kino kirina gye kyagenda kiri kitya? Feeling yakabi nnyo teri muntu atayagala giwulirako segeera tuuka mu kifo nga teri n'omu amanyi Luganda naye nga amanyi omuki nga otuuka nagenda eyo obapatoolo ng'abuuza nange niwe tomudi nga ayenze ng'omuzabibu twagala omuzabibu mulimba lwe bategera obwana buto bwe buti tekamanyi Luganda tekalina kyekamanyi naye nga kamanyi omuki kale owulira bulungi nnyo mutegeera teri muntu atalina eyo feeling yaman ng'olina abantu bakwayipinga gyeri oba omanyi mutekayo nnyo bwe mujjayo and these days kyapenize nnyo nze senga nfunayo omuntu ava eyo just kasente kekakyansumbuyeemu saagala buveni bugenda kundabisa saagala kabaala agambye nti ate tomuli yategeeza ku Power King temujja kumbalamu njagala evenue eri solidi gambye nti tuzze wano eno tomudi yeeyubula Freedom City just expense kati ali eyo ani alina omutwala gumpe ani alina 10 ani alina ebitaana bimpe basajja gye bali badoni Chris sawa yakusolooza kati badoni Chris gye bali eyo genda maaso balina sente tomudi ali wano ayagala talina buzibu na muntu talwanangako talina mpisa mbi takola ki kwatiro milioni 10 ozimu omugaye sigenda osasula venue gende Lugogo nze sina buzibu you thinking nti Lugogo singa tugikuwa esobola okusaba ku mazzi Lugogo njikuba olaba Salongo yagikuba olaba Salongo yagikuba kati olonze ne olaba Viki mwana Viki tewali kitasoboka boy nze nekkiririzaamu nnyo kyovalaba nkola nnyo ebintu byange bw'omu mwana segeera nkimanyi basobola okujjawo ne batandika tojja sobola ogenda tuyimbira biki naye obimanya ebivulu ebitabuka tewakiraba ekyalo egi twali twogera biki soya teyagikuba Lugogo yasaba mata nfuna so kati buli kintu kisoboka nyimba weziri ndi mu nyimba 22 kati segeera nze weziri kisoboka essaawa zino promote okuvaayo n'akwesimbamu of course okuba nyina oluyimba olwakabi abantu crowd njiina kati ebisayi tubikuba obiraba so kati just kiba mu ntegeka just nti bapromota baffe bazoleyamu
Tegeera. Wakwata date? Anti kati we buzibu bwokka naye ng'omwezi gwo ngulina nti November kati senga nfuna booking y'ekifo awo oba ojjukira ofunye date then ndio post eryoka efuluma eri final Tegeera naye nga inshallah tuba tukoze bulungi omwezi gaffe guno ne gugwako bulungi tugenda bba tufunyemu kasente kaffe aka booking ay'ekifo ekyakabi amanyi wabawo ebifo ebikola statement nga enyinza okutegeka oba nentegekera wa nendega nga kinene naye nga teri akimanyi mu matu naye bawulira nti Tom D yakubye Freedom City newe ba parking bajagamba Freedom City otegeera erinnya kiba kikola omuki kuba ebiseera ebisengezo sho tuzinoonyamu twongerako impact awulire nseekutegeere gole concert yeekola ki esooka. Don't you think nti mukeera nnyo ennaku zino abayimbi bw'ojja n'okubayo ennyimba 3-2-5 ensi neezimanya immediately oyagala concert nga waliwo abayimbi abaludde from 2012 baliri puzzle bakajja bajjukire this year nti balina okukola ki okutegeka show era still waliwo ne ba John Black abajja ne bazikola ki ne bazikolerawo so kati sifa abakitandise otegeera John Black tewamulaba ku Freedom City yagikuba kataaja abuluze naye nga John Black namusooka okuba owakabi really sebo fe twali ku TikTok okuli eri nga tukubanga endulu bagitukubira obyerabidde. How does it feel wakati obulamu bulalamu mwabanga ku TikTok nga mmwe baana baliwo abayimbi nga babeeguya nnyo naye nga temusobola kutegeka show neegi naye munekirala lwaki mwali muvimba nnyo ku TikTok nga muli ba TikToker than bwe kiri leero ng'oli muyimbi kati nja kwogera nga amanyika app ako ebisinga otabula omuvubuka nduulu asoosanga omuntu ku street banange Vic, I love you so much, I like your videos kakati wabeera obuzibu bakuse oba nosala ka comment section yansanze ku mafuta nangamba mbu like njikuweeredde wano osekera osanga mu comment ne comment sebo zikutabula nokyamukirira nogamba wow osekera nawe wandika akagamba wakakuwaana nga kapya gyoli kapya kati jukira omwana ajoininga TikTok abatannabaako ku experience nga bulamu bwa kisita kyova nze sikyamugeredde nnyo naye nga nze muyimbi owakabi kati aliko lwansonga owakabi mbuluddemu natandika okuba owakabi nga ndi ku TikTok nga nyina endulu just nti endulu kati yeeyongeddeko bwengezi buserefu bwengaba bweyongeddeko bweyongezi naye nga olwedde nali wakaki bwaba abayimbi era baali banoonyanga kiki segeera so kati ovalaba onsanga wane eno nosanga awo kuswiriza endi byange naye nga ate waliwo akaabirira ayagala okulaba kuki Tom D so kati just abo abaana abo just kibeera kyagundi ekintu kipya abantu bakubidde endulu. Do you have anything that you regret mu kaseera kawabeerera TikToker? Nalwawo yimba nalwawo yimba watandika bagamba wajjira mu kwoza anti kakati brother muvubuka ali eyo obubbi si kibi kasoba nga tosonzeemu muntu mundu kukubiriza genda obbe koppa n'abasajja bwe muwulira balina gye bakoppa okuba nti segera muvubuka ali eyo omuto obubbi si kibi genda obbe kasoba nga tosonzeemu muntu ki mundu tobisiza maanyi ngamba mu kuyimba abayimbi abato beŋŋamba genda okoppe osegeera Tom D essaawa eno bamugamba yakoppa naye kati essaawa eno yalina oluyimba olukola ki olwakabi booking azifuna akola biki tolaba nti obubbi si kibi owaayi sinza kuva wano nga sikubuuziza Agatha ne brand ambassador Tommy's Nail Clinic eyo bibeeraawo naye abaana juzi awo abaana bafunye embuto sizoni ebadde ya mbuto gumayisi oba ali agontegeeza nalaba ndisaba abaana bakutandise n'okukolera vidiyo babanja lubuto tewabalaba ne Agatha wado kimanyi Agatha ali supportive newuwo ali supportive Agatha zera Agatha oyo omuntu oyo mulaba wakabe nnyo mbulamu bwanga nnyongeddeko nnyo naye akubeddemu ebbanga kati mugenze myaka emeka
netugenda mwaka gwa kusatu kifuula ddi official myako yangu yojogera n'olunaku yangu oddu tutegeeza era ozzeeyo manye kati nze nkolera abantu soka olire alina engoye akolerawo ku Pioneer Mall ekyo kibanyi adde alina edduuka Agatha D Collections wategedde Agatha mukyala mukozi gwe Vicky ate ali support obola bange ennaku z'omwezi meka mwezi gw'okumeka tukyalawa tujja kyala kale tujja njabayita Vicky yaman kale mbadde ne Tom D era of course kina kiba kyakulya kyetunywera ku kyayi nenga ebyo tuyimba nno by the way tebitera nnyo kubeera n'amakulu ng'oba bitegeeza kino osobola onoonya ekigambo ekijyawo kuba kati wongamba oti nange neebuuza naye nagamba nayimba biki kali wankubulyako nga ggwe kati ekibala ate n'okinywera ku kyayi nga tebigatta kati otegeera naye ate abantu ne babyagala wali oyimbyeko ekiyimba kya Sirius mami nayimba akayimba ka maama nyimba ey'akayimba ka Buganda babiwulira baagala muzabbiibu twesikesike onsikesike nkusikesike ebitundu ebikusike alekera ebitundu ebikusike neyo hidden message naye eri awo kale ate era bikusike ebisigadde byo social media handles zo buli wenzijja tezikyuka Tom D Uganda oba onfuna bufunyi ndoza kati obuzibu bwo negundi ntikyaliwo bwaggwa John Black byaterera sikyamwinako obuzibu kati sa tuli ku level yemu fena tuli bayimbi tuli bakabya asobola oyimba eri engeri Uganda gyetumala ffenna sobola omusindika eri ejjinja nze nengera nenyimba emityana segera nenyimba emityana nayimba egundi kati sikyamwinako obuzibu jase bubeera bwavo bwebuba kusumbuwanga omuntu alina engeri gyeyakukolaki yakuyitako mwawo teyakubeererawo awo kati nonyiiga olw'obwavu ne kati nyinamu ku ssente yamaani nze mazze mukutyeko yogera omuyimbi twamulabako ku federation omulundi ogwaggwa era nga twamulaba nga Kenzo avaibinga ku performance ye gye yaliko enkolagana yaabwe ne Eddie Kenzo eri etya kubanga amaanyi ge twalaba nga Eddie Kenzo agezaako okuvaibingira ku performance yo najja ne ku stage nakujoyininga yoba otubuulira ssebo enkolagana yaabwe yatandika first of all nsooka nakwebaza Kenzo osegeera Kenzo wakabi nnyo atya emabegako omuyimbi ow'amaanyi ga Kenzo ayinza obutaagala kuyimirira ku stage na Tom D eyakakolaki eyakajja osegeera naye azze agambye n'abantu muyimirire Tom D mu Westmire standing oba innovation bakogera batya standing webale n'agamba standing innovation ovation naga bano muyimirire ku Tom D standing ovation abantu bonna ne bakolaki ne bayimirira osegeera nange kati nze ng'omuyimbi omuto eyandibadde oba atya Kenzo osegeera n'okuyimirako ku stage naye nyinza okuddamu amaanyi osegeera so federation okusinziira nze bwe baŋŋamba era byempulira ebigendererwa si biki si bibi bwekiba nga kisobola okunkulaakulanya nze ng'omuntu kubanga sigenda baawo bbanga lyonna twagala ssente osegeera blaza SP4 yaman